Muraho mutya abaagala abalungi abeekomera ku Senga 5256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Oli eyo ng'oli muntu anyumirwa okulaba obutambi bw'abakulu abantu nga beezina? Oli muntu omu alwana n'engeri y'okulekeraawo kubanga olaba obutambi buno? Leero njagala nkubuulira akabi akabulimu bw'oba nga obulaba nnyo. Obutambi buno bulungi singa obulaba ng'obulaba for study purpose oba educational purpose nti obujjamu kyakuyiga, naye bw'obuyitiriza oyinza okubeera nga tojja kusobola binaakuviiramu. Tugeze omuntu yenna alina addiction yonna, oba eya sigala oba ey'omwenge. Omwenge abantu abamu bagamba mulungi, nze sigunywa era simanyi buwoomi bwagwo yadde ne bweguwunya, ndi mukyala musiraamu. So abantu abamu bagamba nti omwenge ogwo oba ogunywedde ng'ogunywedde mu kigero nti gukola ng'eddagala, era bagamba omwenge obanga ogunywedde nga katini gusobola okuwa amaanyi. So simanyi, I'm not so sure. Naye ekintu kyonna kyonna buli bw'okiyitiriza ebiseera ebisinga tekivaayo, ebintu ebikivaamu tebiba birungi. Ebivaamu ogenda kwesanga ng'otandise okubeera addicted ku kintu ekyo. So kye kimu era nakyo tekijja kwawukanako ne ku muntu alaba obutambi bw'ekikulu, nti obutambi buno eno osobola okutandiikiriza mpola okubulaba, naye olinza okutuuka ekiseera nga tosobola kwebaka nga tokalabye. Mu butuufu ng'obudde tolina mirembe, ng'obudde oyagala okanoonye kale olabe abantu nga beezina, eyo side effect emu nti ogenda kubeera addicted. Kye kibi ekikalimu. Then ove ku abo oba ove ku ekyo ogenda kudevelopinga ekintu ky'okubeera nga oggyamu omuze gw'okwemazisa, unless ng'obulaba na patana oba ng'obulaba na mwagalwawo. Naye ebiseera ebisinga buli bw'olaba akatambi k'ekikulu ogenda kwesanga ng'oyimye, ng'owulira oyagala kwemazisa era ojja kutuuka nga weemazisa. Era abantu abasinga abalaba obutambi buno nga yabutamiira, abasinga, sigambye bonna, wali abamu naye ate era abo bo batebuna kye bakola, omuntu nga yabulaba n'abuleka awo. Naye ng'ate si kyangu kulaba wali bantu nga beezina n'oŋŋamba nti tolina ky'ogenda kyukako. Of course ojja kyukamukko era kijja kuleetera okubeera nga tosigala kye kimu. Ekyo nga tukitadde ebbali, obutambi buno eno singa omuntu obulemerako ng'obulaba nnyo oba ng'oli addicted ku bwo, kugamba ng'oli muntu abunyumirwa ennyo ennyo ennyo, oli munyiikivu mu kulaba obutambi bw'abantu abakulu, ogenda kwesanga nga otandise okudevelopinga emize oba weird perceptions oba ŋŋambe okulobooza ebintu, kubanga obiraba mu butambi n'olobooza nti ebintu bino biri nnomo era ogenda kubyegomba. Tugeze abantu abamu, waliyo abantu nga yatandika emize gy'okulya ebisiyaga, mu butuufu nga yagiggyawo n'akyegomba ne kimuyingira mu mutwe. Nze nina abantu benjogeddeko nabo ku kyano kuno, balinza okuba nga kwe bali era balinza okuba nga bampulira, naye siboogeddeko mu bubi, I'm just giving example, ate era tewali abamanyi, naye nga bagamba nti ebintu bino babiraba mu butambi n'abyegomba. Naye nga weegomba, okiwulira? Ebintu bino bye tulaba mu butambi bw'abantu abakulu muyina okukimanya nti si bya ddala. Eri firimu eri scripted nti omuntu atuula n'awandiika n'abawa ne bakizannya. Tekiriimu feelings zonna, tekiriimu kwagala. Bali bakozi ba ssente, bali bazannyi ba firimu, nti bazannye ekyo kye babagambye nti siini basobola ogizannya ne bagigamba n'ogigamba nti cut ne bagibaddisamu nti bagizannye bubi, tevuddeyo nga bwe bakyagala. Bakubwa eddagala, tebabeera nnomo ng'omuntu wa bulijjo. Kati gw'ogenda kutuula awo olabe ebintu bye bakola, oyagala okubiteeka mu nkola, ekigenda oluusi okuteeka obulamu mu batigga, kubanga ggwe ojja kulowooza nti ky'olina okukola naye ng'ate si ky'olina okukola. Bali balina okukolera ekintu ekyo naawe ky'otunuya n'owulira nga waaw kiri intense kyekyo, naye nga bakolera ku ddagala. Okitegeera, batini nnyo abakolera ku nnomo ate nga bwe babeerako ekikyamu. Ensonga endala gye ntunuulira mu kibi ekiri mu bintu by'okubeera ng'olaba obutambi obwo, nti abantu abamu batuuka ekiseera n'abeera ng'omwagalwa we takyamumatiza. Okimanyi nti osobola okusanga abantu abaagalana naye nga bamala okuva mu kikolwa
omukyala n'akulaga nti asituka n'akwata essimu ye oba kompyuta ye oba ka macbook ke kandi kona kwasobola okugendera ku internet n'abrowsinga n'anyoonya obutambi obwo n'abulaba n'agenda ne yeemazisa n'alyoka awulira bulungi n'adda mu buli naye ng'alina omusajja mu nju naye ng'abeera n'omusajja we ddala olaba nga kinyuma bw'aba musajja nti amala okubeera nga yeegadanga naawe wano mumaze okwezina n'asituka bulungi nnyo n'atambula n'agenda mu kiyigo ne yeeyonja oba n'agenda mu kiyigo n'akwata essimu ye oba kompyuta ye n'alaba obutambi obwo ne yeekolako emikolo n'alyoka awulira ng'ali bulungi. Tikikuleetera okubeera ng'omwagalwa wo kibaawula temukyayina connection eri tokyafuna mukwano guno gwa ddala. Kikuleetera okubeera ng'oyagala okuleeta ebintu by'olaba mu butambi obigeze ku mwagalwa wo ekitali kirungi. Otuuka omukompeyalinga ne bali boolaba mu butambi bali ba firimu sita nabagambye ebintu bye bazannya bizannyi. Kati bw'aba musajja otandise okumukompeyalinga ku bali boolaba abalina emikiro egyakula ne giwola boolaba abazinira essaawa ennamba boolaba azina omukazi simanyi amazzi ne gavaayo byonna ebyo bye mulaba firimu empandiike tetukyagala kibeere bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bakuwa script n'agisomamu n'adda wali nga bakamera bali awo batunula ne batandika okwekola bye beekola. Okitegeera munnange? Kati ggwe otandise okubireeta ku mukyalawo otandise omukompeyalinga n'oli bw'aba mukyala oba musajja otandise okompeyalinga mukazi ate bw'oba mukazi otandise okompeyalinga omusajja wo n'abasajja boolaba mu butambi buli mu butuufu n'otuuka nga ekyaddala tokyakinyumirwa omwagalwa wo tokyamunyumirwa. Waliwo abamu abatuuka ku ssanti nga bw'aba talabye butambi butasobola kuyima nga gwe ne bw'omukwatirira ne bw'omuweeweeta ne bw'omunoonya ne bw'okola otya nga takuyinamu feeling n'egyo naye nga bw'ateekako obutambi buli n'alaba abantu abeezina ng'atereera era ng'abeera kkiriya nnyo. Kyekyo nno ekibi ky'olaba kirinza okuviiramu ebintu ebyo. Just imagine ng'oli awo nga tokyafeeringa mwagalwawo naye nga teegooyina obulamu bwo nga bwonooneka mu bintu bwe bityo mpolampola. So mwegendereze nnyo ebintu bye tukoppa twegendereze nnyo ebintu bye tusembeza mu bulamu bwaffe. Obutambi buno si bubi nga bwe njogedde nti buli kintu bw'oba ng'okikozesa mu bipimo byakyo ebituufu tekiba kibi. Waliwo omuntu nga ye akengaanywako katini ne kamutereeza obwongo omutwe gumuluma n'agunywa ng'eddagala bagamba gujjanjaba endwadde. So ekintu kyonna nze omuntu the person I advise okulaba obutambi obwo ye muntu abwagalamu okuyiga kubanga tukkiriza ate weewaawo busobola okubeera nti si bwe butuufu ennyo naye ate butuyigiriza. Waliwo styles ze mutamanyi ez'okwezina naye bw'obulano gy'olaba nti mu butuufu naawe bw'ogireetera mwagalwawo ne mugikkirizganyaako osobola ogigezesa ekyo kiba tekigaala tekiba kibi. Kale mbaagaliza ekiro ekirungi abampuliriza ekiro ate abampuliza ku makya mwasuze mutya leero gwampuliza emisana oli otya. Baagala nnyo bantu bange mubeere bulungi teweerabira subscribinga kulikinga n'okusharinga. Gwe wenna omukadde webale kwekuumirako ate gwe omupya webale kubeera nga olabiseeko teweerabira subscribinga kubeera ng'otwegattako sharinga video yaffe eno obeere ng'osobola okubaako gw'oyambye. Yeah.